Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Omwana oli bali bamplotinga kutta muzeeyi. Ekyo sikyogeramu kukikyusa. Kakutegeere bulungi. Igwe nga assistant nganzi. Ekintu kye baamuleeta okukola kyali intended okuba okukikola. Era waliwo abaali bakiteekamu ki? Sente. Omwana oyo okumanya mutemu. Mukama nsaasire. Omwana oyo mutemu. Kankaka. Muzeeyi afudde n'ennaku. Muzeeyi lumu yankubira essimu. Nali nvuddewo kubanze namalawo emyaka 9 waka nga nsula naye. Naye natuuka ne nvaawo ne ngenda wange ne mpasa omukyala wange. Ebiseera ebyo waliwo okutta abakyala entebe. Kubanga maama Tamale baamugezaako abantu abo mwejingirako nti baagala omuwamba. Kati omwana oyo wajjira. Oyo omwana abadde alina ekisajja kimpi bwe kiti. Kikiga. Kikibadde kikola amaloboozi g'abakiga. Munda mu nnyumba ye nze nja kyekwatira lwange kubanga mbadde manyi bwe kitambula. Naye omusajja oyo muwadde wiiki emu nja mwatula amanyi ne waasula n'abantu babadde aleetamu pulogulaamu kukyankalanya muzeeyi n'abantu abo nze kye musaba ekiri eki nga wiiki tennawera bwana gundi genda weetondere famire yanyu ya mwami Tamale Mirundi, genda Zana weetonde, genda Ekyengera weetondere bannamwandu obagambe bannange embeera yonna ebaddewo mu nsonyi. Era kankaka webale kumpa mu kisago nze mmanyi bw'analaba vidiyo eyo yeemanyi sigenda mwogera mannya leero naye muwadde wiiki emu ojja kuddamu mpa omukisa nja kujja mwatula amannya wo ate sijja kisazaamu ate tewajja kuŋŋamba nti lwaki wakyogera. Omusajja oyo enfa ya muzeeyi agimanyi. Mbalamusaako mwena gye musinzira okubanga mulaba Media Choice Telefina. Erinnya yenze Ssaalongo Kankaka Peter, nze mutesiteesi ow'okuntikko ku Telefina eno. Omusajja gw'olabaawo erinnya lye ye Mivule Richard, ono nno Omuko w'omugenzi Tamale Mirundi Senior, era nga wa luganda wa nnamwandu wa Tamale Mirundi Senior ow'Ewazana. Azza mpanjagira ng'alina obubaka bw'ayagala okuyisa ku Media Choice Telefina. Olwaleero omwagaanya guno pulogulaamu eno ngikutuddemu ebitundu 2. Ebingi by'ogenda okulaba byebyo ebitono ebimu ku by'olabye bye tutandise nabyo mu bumpimpi. Emboogizi eno egenda kugwa akaleka. Kino kye kitundu ekisooka. Bw'olaba ekitundu ekisooka n'ekyokubiri kwe kiri ku Media Choice Telefina. Era nga kansooka ebiseewo obubaka buno ate tulyoke tutandike. Abantu mwenna abeetaaga okuyambibwa mu nkola ey'ekinnansi ng'olina ebikuluma, kozesa omukyala omu ku bakyasinze obukugu mwekakasa ayitibwa Ssenga Mukooki. Ssenga Mukooki akuyambako bannaffe abalina ebizibu mu maka omwo. Mwabalina abaana abagwamu akazoole oba olina omuntu we yagwa eddalu asobola okumujjanjaba. Ebintu by'okutabuka emitwe eyo bitera nnyo okubeera mu famire zammwe, mu nsibuko zammwe ne mu nnono. Mbagamba buno si bulogo wabula bujjanjabi bwa kinnansi. Alina omwami eyakwekyangirako n'abalina abakyala abaababba ssente kutuuka kubakaliza nga talina kye yali avuddemu. Bw'okubira Ssenga Mukooki ebyo Nsonga anaanyaako bunaanya ezo azimalanga. Ali ku namba 75026000. Mwabeekokkola ababbi nga buli kintu kyo buli w'okitadde omubbi akiraba, ojja mukubirako akole enkola yonna eyeetaagisa okutangira ababbi ng'oli ekikyo takibba wabula kimulabikirangamu ekintu ekirala buli lwatuuka okufuna ekirowoozo ky'okukibba. Ojja musanga ku 75026000. Ensonga za famire, obufumbo n'abaana abato, ebyo byo yabikugukira ddala. Ojja kukuba ku 75026000. Oweekitiibwa Mivule yatudde dda wano mu kitundu ekisooka. Ate bw'omaliriza ekitundu kino ogenda ku Media Choice olabe ekyokubiri. Katugitandike pulogulaamu y'olunaku olwaleero. Sebo nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okunkyaza sebo ku Media Choice. Owaaye tubaddeyo nga tukola. Mbalaba. Ndudde nga nkulaba. Naye omanyi omukulu w'atali
Mukama amuwe ekiwummulo ekitagwawo n'ekitangala eky'olubeera. Era Omukama amulamuze ekisa. Amulamuze ekisa. So bwe weyanjulira abantu. Amannya erinnya nze Mivule Richard. Nga nzaale w'omwami Jojeya mu Lubwama e Masaka. Kati ku mugenzi muko wange ndudde naye. Natandika okubeera naye mwaka gwa 1996 ndi mwana muto. Nga mulaba muvubuka naye nga nze ndi mwana muto. Tubeera naye nga musajja w'amaanyi kyoje ne kakati yali musajja ki w'amaanyi. 96. Lwolaba Mirundi. Lwe ndaba Mirundi. Era lwenna twajjanga ewaka kubanga mukyala wo wezana jjajja wange ddala. Era muganda wa jjajjaffe omusajja. Kati wetujja ne tukyalako netumulaba nga embeera yaliwo nga akayumba kali awo katono era mwe twasulanga nga kayumba katono ewazana mu 96 ng'enene teriiwo. Waliwo akayumba kaliwo nga kabuzigo busatu gundi busatu naye nga bw'oyingira wakati ddiiro eno kisenge n'eno kisenge. Kati ffe twenyiganga eri n'abaana abato abo bannantongo. Bannantongo Maria Lita Nazario. Ate abaana bali abalala saabasangawo abagenzi. Abo saabasangawo. Mazima. So 96. 96. Masaka. Nvudde Masaka. Wajjanga kukyalira jjajjaawo wajjanga kukyalira Muko. Twamwegombanga. Yajjanga ke Masaka okunona mukyala we. Nga tumwegomba okubeerako naye. Naye yagabanga akasente. Ate ffe tubabeeranga mu kyalo. Nga wakuwayo akasente awo kati nga kitumwagaza ekyo. Mazima. Omulabe 96 muzenga okumukyalira. Mwotandikirawo okumulaba. Wendandikira omulaba ate yanjagala okutuuka ne waafiiridde. Nga omukwano tegukoze eki teguzze mabega. Mazima. Nkutegedde bulungi. Kubanga olunaku lwenzijukira nakomawo nga ngenda kutuula 96 nakomawo nduuza mu 97 awo nga maze okutuula P7. Ekirabo kye yampa kawunda. Kawunda eyo yali jjajjamani n'agimpa naye nga kawunda eri tentuuka. Naye ne ngamba sisobola gisala. Kawunda eyo nga najambalanga ne ngifunya nnyo wansi nga njamba nangamba kawunda yange eyo najijjajjamani. Era olunaku lwe nayambalanga kawunda eyo nga manyambadde jjajjamani. Era musajja namwagala nnyo. Olwo obadde naye akwagadde. Kati nkyali mwana muto ntudde P7 nagituulira ku Sera Mayise e Masaka. Kati ate olwo kitange tatanga ndeese ikawembi. Ningamba kinayagaliza embazi. Nzize wano kumpi. Kati nentandika okujjanga nga bwe mulabako. Kati yali akoze olupapula. Yabeeranga ne lipoota. Lipoota oyo twamusomanga tulibanga abaana bato era nze kwe nayigira okusoma Oluganda. Lipoota oyo yamutuleeteranga ewaka ne tusoma kapapula ka lipoota awo. Kati abasajja bano okumanya nti baali bazibu. Baamanya nti lipoota agenda kuba w'amaanyi. 98 nali ntandise senior 1 ejjinja kalooli awo St. Thomas. Ne baleeta olupapula lwabwe. Omuntu omukulu omu gwe sijja kwogera manyi yaleeta olupapula nga luyita The Voice. Kati bw'aleeta The Voice agamba tulipresinge Voice nani ne lipoota. Kumbe bamukuba ekigwo. Era abasajja olwaleeta Voice lipoota n'agwa akatale. Mirundi yakola lipoota. Bwe yava mu munno yetandikira olupapula lwe. Ate lwali lutunda. Ffe Masaka twalulabanga waliwo mukodo mugundi waffe yaluleetanga omulenzi yakolanga nga era wa mwami Tamale wakaawo. Naye yagaleetanga. Nga ffe kati batuwalitanizi nga zetusoma. Agatasobodde kutumbika. Nga batuwa ne tusomamu. Kati bwe tusomamu kwegamba amawulire ago abantu bagalindanga e Masaka ne bagalinda. Lipoota walimu kisitole yakubanga ekisajja nga kitudde ku ntebe ekiti kyesigamye. Ekisajja story yanyumanga nnyo. Naye nga yabeerangamu bintu bwe biti kabwe omanye ebintu bye. Nga ina stories ezo. Lumu yanyumya ku story y'omulema n'omusajja awo ku paaka.
nti omulemu oli yali wa tabbu nnyo omusajja n'agamba siriddayo omukazi wange wamagulu malamu kansigale n'omulemu eyo sitole yakola nnyo zijjukira nnyo yakoze olupapula lipoota yakola naye kankubuuza kankuzeeyo ko wali bwe yalabako Tamale Mirundi nga muvubuka yali musajja kikaaki yali musajja yali yeegombesa nga musajja mulungi nga bw'ayogera nga si mukambwe yayogeranga yatuulanga oba ebbali eno yabeeranga mukambwe nife twamwagala nnyo ng'otu ng'ate kye tumwagalako ennyo ye bwe yakuwanga tugeze 15,000 ng'ayagalako soda wa 1,000 toza balance oyo ezo zabeeranga zaffe wano mu bulamu bwo bwa buli teyali musajja mukambwe era nze newunya obukambwe gye yabujja ffe twabeeranga naye tukyali abaana abo bwe basinga bonna nga tebannabazaala naye nga si mukambwe nga n'obukambwe wabujja tewali okunywako kye nali manyamu kunywamu kankengeke kyokka ewaka yali atya yali ayagala abaana ng'abeerawo nnyo era bwe yanywanga akengeke yakomangawo saawa 2-3 yalina ekisajja kye bakiyitanga kiboni yavangawo wezana mu kataka awo nga ye bodyguard we ng'era oli mutuuse waka bw'ati nga kiboni addayo naye bambi kiboni naye yafa naye muzeeyi teyalina buzibu naye bwe yayingira mu gavumenti ate n'akyukira ddala kubanga n'okuyingira mu gavumenti nze bwe yayingira mu kwokerawo saawo nga bamuwadde omulimu ate nange ntandika okutandika okubeera naye wayitawo emyaka nga 2-3 nzija okutandika okubeera naye gasula bakutuuka weyayingira mu gavumenti tuwulira nti omusajja ono yali naggwa n'omukwogera agenda atya mu CBS omwo nalabako ku kifaananyi kye ekyedda ng'ali ne kabaka oba yali erinnya erikopita ng'alina omutaali kubanga isitole nange sagitamanya bulungi naye ffe mu kutugamba yatugamba be bamu ku be baalonda okwaniriza omutanda era n'agenda ne bakola ki ne bamuleeta kakati okutandika ku CBS yayogeranga nnyo ku bimeeza ennyo bimeeza eyo gye baamujja sitole ey'okugenda ku bimeeza ku CBS eyo teyali kwenge twali baana bato twagimanya nnyo details zaayo naye twagenda okutandika okuwulira ng'ate ali ku CBS ng'ate wa tabbu nnyo nga awo yatandikira amaanyi mpulira nkutegedde bulungi kakati Mirundi omutegedde wano ng'ayingira mu gavumenti omwana ngenda kukubuuliramu ebintu bingi mutegeera ddi nti nno bamuwadde omulimu mu gavumenti yabitandika atya mwabawangaala okuyingira mu gavumenti nali siri naye kyemanyi kyenzijukirako kimu kye yannyumiza yaŋŋamba baamutwala Honorable Ameria kyambadde yamuyimbirira nnyo omutwala mu gavumenti era yamumala endowooza ennaku ng'amwetooloolera ku bw'ati okulaba nga bamukola ki bamutwala era waliwo omuntu gwe yagamba nti yamugulira ne suuti eyasooka okugenda muki mu gavumenti kati bamutwalayo omukulu n'amulaba beegugulana kubanga zaali ennaku nga 3 ng'alina omukulu nze we nasinga okutira omusajja oyo ninga nti omusajja buli omu pulezidenti amwegomba okumusinkana niwamugamba sebo nze nzirukirawo naye yagugula naye ennaku ngezi 3 ng'omusajja takkiriza ng'akyagaanye naye oba bamugamba kyo nakkiriza omusajja natandika okukola mu gavumenti ataawo oluyimba omupiira ne gutunula eno naye yasooka n'akola bulungi kati kankubulire nga ovudde mu bino bya CBS biki abantu bamwagala bamwagala nnyo ng'era nze kuba nzukire Masaka rediyo zamulindanga bulinzi okuwulira atandika saamika kwegane bamuli abantu bamwagala okutegedde bulungi obadde oŋŋamba wano bwe yagendera mu Okero House kati mu Okero House awo atandika okukolera abantu bakola ki bamwagala kuba nze natandikako okugenda kuba naye mu Okero House nga mutuufu niba obuuza abantu ku Okero House sisuubira nti waliyo bwe baali baziza mu kifo kye najjuza woofiisi kubanga ffe twavanga ewaka ne tugenda ku Okero House naye nga woofiisi ejjudde ng'abantu bamanyi omuyambi omununuzi waabwe akola ki mwali ajja kubanga ye yakolanga ensonga ze nga talinako kintu kidoogo
era nze ekintu ekyo nno kimwewuunyako nnyo nga omusajja nedda taso ekyo bakulinda Mirundi yatuulanga awo yatuulanga ku ofiisi ye n'ababuuza gwe kiki ettaka lyange balitwala biki olina ekyapa nti nkirina kiteeke wano n'atwala nakikola ki n'alina gyekigenda alina personal assistant we yabeeranga mu ofiisi bamuyitanga Bout omusajja oyo mukulukankaka simanyi musajja Katonda kyalimuwa omusajja oyo naye teyali wa ssente Bout nga bamuwa document n'agitereka n'agiwa mukamaawe nga tasabye muntu ssente yadde 10 n'agimuwa muzeeyi najja n'agikolako naye nga muzeeyi waliwo aveewo aka nga yatabuse n'atuuka mu ofiisi nga tagala nagiyingi naye nga abantu bakoze bati bajjudde naye n'abakolera ku nsonga zaabwe zonna awo n'afuluma efuluma nga kusanga mwenda ku 10 n'agenda naye n'akiringa neewummuzaamu kakati ngenda kukubuuza mu ngeri bbiri ey'emirimu ey'obulamu obwogundi then nga bwe tugenda kubanga nze we mulabira omusajja yakambuwala omusajja mukambwe ennyo nga n'abantu bakutya gwabeera naye nga bagamba naye omusajja oyo obeera naye otya eyo nga sinaba kutuukayo Mirundi ebbanga linawangaala naye yali musajja wa sapule ng'ateekamu sapule walabako Mirundi ng'asaba yagendako mu kyaki yaweerezaako ekya kyaki saagala nkulimba naye kyemmanyi mukyala we jajja wange oyo wezaana mukyala musabi n'abaana be naye kyemmanyi yakwatanga emitwalo egi 5 buli lwa sande nga mafuta gabafaazi buli lwa sande ngaakwata ne bateekayo ki amafuta ne bwe yajjanga ewaka nga waliwo mumisa era ye nga yeebuzaabuzaamu naye nga buli kimu aleka akikolere ki akireseewo n'akiteekawo sente weeziri ne bateekeko okusaba akomawo lwaggulo naye nga emmisa ekoze eki ewedde kubanga ewuwe wazana ndabyewo emmisa etali emu ezitali bbiri neebuuza omuntu atali musabi ate emmisa azikkiriza atya mu maka kati kankubuulire yali mukkiriza nti musajja wa ddiini era lumu yagaa nti nze omuntu akwata ku Lukatuliki akola ki atabuka naye simanyi kiki kyajjawo awo nga tayagala kukola ki kusoma kubanga ffe waka baategekanga ne sapule ne tuzisoma naye ng'era ye takola ki nga si musomi w'ebyo ebbanga linabeera naye yaŋŋamba ati yali mukkiriza nnyo mu ddogo era ng'akyogera lugi agamba nze gwe mulaba wano I'm a strong believer kati kankubuulira ekintu kimu ensi eno bw'otagiteekamu kukanga tosobola kukola ki tosobola kuwangalira kati ebintu ebimu yayogeranga kutiisa manya abanyankole batya abanyankole batya nnyo batya eddogo naye muzeeyi teyali mulogo teyali mulogo n'akafu kubanga waliwo nze n'akasajja lumu yagambanga nti nina obusajja bwange obutambala ngatto nebuuza busajja ki obutambala ngatto kati ewaka waliwo mukyalo waliwo akasajja bakayitanga ndaayi kali ako kasajja kakulu bambi tekayambalanga ngatto kakati ngaye muzeeyi wakubira awo anga nti akasajja kange akatambala ngatto kati abantu ne bateekamu fiya eyo kati ebyobuwangwa kati kankubulira ekintu kimu omusajja oyo abadde ayagala ebyobuwangwa va ku bino ebyagaa nti dogo biki tabadde ebyo byeddogo tabiriimu naye abadde amanyi ekiyitibwa obuwangwa nze lumu tulina gye twagenda okuziika ng'oli agenze kuziika nazaalawo yamugaana okutuuka ku kitundu bwe tugenda okuziikira n'amugamba nti tosobola kutuula mu lujja webatadde mufu omulambo gwa nazaalawo n'agamba nazaalawo omuziikira obeera ku mutala mulala ogenda otya wali ku mulambo gwa nazaalawo bamutudde kesi ekutunuddemu bweti kiba kijja n'amugamba nti omusajja n'agaana mu byobuwangwa nange nkimanyi ekyo ne tuvuga emmotoka twadda
yagamba nti byo sibikola tugenze nga bako batulabe balenga tutudde twamugamba tufunewe tutuula tutwale bye tuleese tukole ki babikibe nga Mirundi bw'aba agenze kuziika nti Nazarani tazibiza kulumbe tekisoboka yali musajja mukkiriza nnyo munono so si mu bulogo ebyo kulogo balimba eyo gundi yali ateekawo fiya ebyo busajja bwe nga ateekawo embeera yakukanga naye nga teyali musajja mulogo nkutegedde nnyo kuba nange neewuunya omusajja sapuleeta amuvanga mu bulago nga tosobola kukola programu naye ng'anoonya sapule nga tannagira yajjanga ku twaberanga ku TV wa pasita naye nga addayo wansi mu n'aginona ate nga olumu lwe yagamba ddereeva genda ogikime sijja nga gwataku bw'oba bamuvuze n'otamujjukisa sapule ye olutalo lujja kubanga muzeeyi oyo mbutuufu nze nkuze muyita muzeeyi jajjawa muyita jajja naye kati ngovuga muzeeyi naye muzeeyi abantu abamu bagenda bagamba nti yabeeranga muzibu naye nga bw'omusoma ye muntu asinga obulungi mu nsi ye muntu gw'otegeera kuba nze nabeeranga naye nga nina omugolera essuuti gyagenda naye nkya ku TV n'omanya pulogulaamu tugenda wa pasita yiga pulogulaamu yatandikanga ssaawa oba emu 3 kati nga nina okumanya nti ssaawa emu essuuti ye weeri nze nga siddamu ku kirala bwe mba nze naamutwala kuba nze we nakulabira ng'era ate nga akwagala nnyo kakati era nga kasooteeka wali suuti ye engatto yazeekubiranga tetwamukubirako ngatto gwe muteekere wali suuti ye oyo ebiseera ebyo yali alina kalikooda akateepu nnyo kakati kankubuulireyo kasitole kamu akasisa twali ku pasita awo mundeeba pasita kiyo mundeeba bwe yabalokole twakerangayo sawa 12 z'okumakya nnyo kati twasanga omusajja omwami bamuyitanga ambasada oba omumanya kulanga ku UBC ndowooza kati yatambulamu omwami oyo yalwawo okujja kakati muzeeyi atambula aliko alikodingi ke aga nja kubatta kakati omusajja ye yalowooza ono yamugobereranga ye yalowoozanga nti muzeeyi ali mu kusaba amugoberera naye omusajja bwe yalaba muzeeyi we laba omusajja nga amugoberedde emirundi egi namugali gwe musajja wenja kuba amasasi ongobererako ki omusajja yadduka emisinde yayita mukyaki yayita mudiisa n'afuluma mu luguudo eyadda kakati kyekyo kyebaga nti ye yali muki nedda teyali ambasada yali mukkiriza kyaki awo basulawo kati bweyamulabanga nga atambula adde eno nalowooza ono naye mukkiriza munne bakola kumbe oli ali ku byabufuzi bye naye omusajja muga nti kankuba sasi naye nga talina yadda ejjinja mu nsawo omusajja abadde si mwangu naye nga ate kati waliwo incident endala twatambulanga twagula acid netumuyiwa mu moto mu battery tetusigaza omukebe naye nga omukebe ogwo tutambula nagwo mu motoka nga gujjudde amazzi agataapu gwabeerangamu gataapu ng'era bw'afuluma afuluma n'omukebe gwe n'aguteeka wano n'agula akabazzi tekaali kabazzi kyali kipulasitika nga kiringa kabazzi ng'akiteeka wano gwe ng'oba okolaba kayita ki yali musajja ateekawo fiya etaliiwo kubanga Uganda bwetyo bweri omuntu okusurvivinga ebiseera yali alina kuteeka ku bunke nze waliwo netwagula bwe yasandika okutambula n'ennyondo omusajja ono yakuba ono omusajja yali wa poliisi Nsubuga yali agenda okukuba Nsumewo Nsubuga muzeeyi wagulira ennyondo n'atandika okutambula nayo yateekangawo fiya ennyondo ye yagiteekangako eddogo agamba eno yakiwanuka ennyondo eno naye nga fiya kugamba kutya ffe twatambulanga
twatambulanga ewantu wala lwaki naye nga buli omwamu ekyo kyokka ng'amutya. Njagala mwami Mivule okukutegeezaako ebintu byeyogera ebyo mwawangaala ne muzeeyi era mwakola emirimu naye mu bulamu samuhaw eyali omusajja omulungi era mpulira abaana be bamwogerako anti taata yatusitulanga yasambanga naffe akapiira yakolanga bw'ati obulamu bwayonoonekerawo obwa Mirundi mazima atandika okufuuka omukambwekambwe obulamu ekyamazima obulamu nze nayiga nti omusajja yadagala nnyo abaana be ayagala nnyo abakazi be ng'era mazima ngaffe wojja n'obeera ewaka nga bw'onooyisa mukazi w'obubi walayi temujja kubeera mwenna kubanza bakyala bonna mbamanyi era ate wali mumanyi ono muntu wange nga bw'onooyisa mukazi w'obubi omwana we nga tayagala mwana munyiigira ng'omwana bw'amunyiigira muzeeyi kimuyisa bubi naye mu kutabuka ogagenda okutabuka abasajja okwava okutabuka kankaka abasajja bano bayisa bubi muzeeyi yabakolera muzeeyi okumanya ali musajja mukozi yafulumanga essaawa 8 ne bamukubira genda ofulumye statement essaawa 8 n'afuluma n'agenda n'agifuluma n'akola buli era pulezidenti yenna gy'ali amanye nti omusajja oyo yali mundu y'emmenye yakolanga nga muzeeyi ne bw'aba mulwadde akwata n'agamba nti njagenda neyeteekamu ekijaketi ntumugamba muzeeyi lwaki leero teweesonyiwako pulogulamu zino bw'onoofa zijja genda mu maaso naye lwaki olwali tolwesonyiyeemu n'obumba nti nze nina okukola ekyasinga okutabula muzeeyi be bantu abajinga teepu nga bateekawo ekyo ekigambo kyatayogedde ekyo ne bakyanjula ewa pulezidenti nga pulezidenti atudde wali ono atudde wano ono atudde wano kubanga olunaku olwo nze nagenda naye nasigala mu mmotoka ne driver namuwerekerako nasigala mu mmotoka naye omusajja yavaayo nga si ono gwe nagenze naye era twati okuddamu mubuuza kiki ekitambudde naye nze kyeyagamba nti pulezidenti aŋŋambye Tamale yamwitanga Mirundi naga Mirundi obukolwa bukwetoolodde bwe bukwetooloola bulina okukola ki okulya kyenzina nze nanyini bukolwa nina okujjawo bukolwa buleke okukola ki okulya kitegeeza teyamugoba mu mutima mubi naye ate teyanyigira naye yanyigira abasajja abajinga teepu bo beemanyi beemanyi abakola bwali bulungi nnyo mpaka iyo kujinga teepu kintu ekyo kyamuma nti ne bamuteekamu nti avumye first lady biki kintu ekyo kyamukola bubi nnyo kakati awo Mirundi ava mu gavumenti avaayo gye yagenda ayingira ekisaawe ekipya obulamu bwali butyawo ng'ayingira kati mu kuyingira ekisaawe bannamawulire era mbeebaza mwamwagala bannamawulire bonna bamwagala ku leediyo esigala agenda mutuufu twakolanga Mande yakolanga Mande mpaka ku Saturday nga ne Sunday waliwo ezimuyita ng'akola naye nga talina lunaku lwakola ki era bannamawulire bamubeeranga bamuyita najja n'akola gundi program ye n'agenda ku ndala naye waliwo incident yajjawo waliwo omuntu yamujja mu bulamu yamugira mu bulamu yamwonoonera program ekintu kyonna ng'amaze okuva mu gavumenti atandikwa omuntu oyo atandika omuyingiramu yamwonoonera obulamu era kankaka nze bino byonna ebibaddewo emabega mbadde mbiraba bulabi naye nga kankaka nina ennaku ku mutima endi wano omusajja oyo abadda kwegamba omusajja oli oba mulogo kankitwale nti mulogo omwana oyo mulowooza omumanyi omugenzi webale omulenzi oyo twamusanga ku kalo mugenzi mulowooza yabeerangawo nnyawo kalo omuvubuka oyo nga yeyita wa ICT n'agamba muzeeyi nti abadde akola wa first lady
nti nga bamuwa miliyoni 12 eza dola. N'alimba muzeeyi n'amugamba ebigambo biyitirivu. Kumbe ennabejja omwami oyo ku luno mbadde saala kusooka mwatula amanyi naye bwe kineetaagisa nja mwatula amanyi. Omusajja oyo si munnamawulire si mukozi wa gavumenti mufere yatandika okulikodinganga alina amawulire alina ka laptop alikodinga amaloboozi kanga kasobola okulikodinga eddoboozi lye alina abasajja aba professional kugamba abali abayiga okukyusa amaloboozi kanga kanoyogera ng'onsaba ssente naye nga guŋŋambye era ng'osindisa message eyo nenjikola ki nenjikuwa era mukuwulirako nti omusajja yali mufere mu bantu abajja ssente mu bantu ne ku mabanka bwe nakiwulirako omusajja oyo yajja mu bulamu bwa muzeeyi yabutta mbuuza otya yamusookanga mpola namugaa nti muzeeyi pulezidenti agenda kuwa biliyoni 10 kanga biliyoni 10 omanyi kyekitegeeza obuwumbi 10 ekonomi egaba obuwumbi 10 eyo eri luddawo nga ye Uganda sitegeera namugamba nti nze omanyi nina ebyuma bya satellite bikwata amaloboozi buli meeting wetudde nze manjirina muzeeyi nagaa nti kyeto leero mbalina omusajja kumba ayingidde mu bulamu bwa muzeeyi ku bwonooni obuttira ddala yatandika mpola mpola abireese abizannya abimuteera ku ssimu abiwuliriza muzeeyi n'atabukira ddala kati waliwo incident yajja omwana ono muwala waffe namatovu agenda afa okuddwaliro namatovu twagendako ne muzeeyi tetulaba abaana be webale nnyo namatovu afa kati incident yewe yasookera okujjira namatovu bwafa batandika okuleetawo waliwo gundi lumaziza z'okutunda body parts kati omusajja yatandikira okuzimbira ku eyo point eyo n'agamba mbalina nabakutte era bagambye be batwala ebintu naye kakati omwana Mirundi mwakoze ensobi bikibi bweganga aleeta amaloboozi nga gabanyankole ng'olira ng'era owulira kati mwana wa Mirundi Mirundi oyo what we should do for Mirundi gweganga owulira ddala nga muzeeyi ebintu ebyo abitwalira ddala biki muzeeyi yatandika okukuba abantu ng'ate oli omusajja ateekamu amannya g'abantu nze gesigenda kwatula kubanga sirina bujulizi bwabyo ng'agateekamu nti gundi atwala abantu ki abebi omusajja ne batuuka yatulanga ku NBS nga NBS abantu bamulinda bulinzi yawo akimanya nti batuuka ne bamujja ku ki ku NBS bwe yava ku NBS yatuukira wange webale nnyo yava ku bwati ku NBS yajja obuswali yankubira essimu nti ansangawo yansanga na ku geeti bwe twali tutule wakaliganga mulinzi essebo obulamu ne butandika omusajja oyo yatandika omuleeteranga kagamba nga amugaa nti lumu yaleeta gundi nti pulezidenti yakuwadde biliyoni 10 naga nti naye baziyisiza ewakuteesa krisita mwami kuteesa muzeeyi atabukira kuteesa kati ye nga abantu bebuuza lwaki atabukidde kuteesa nga ye obwongo bwe buga nti kuteesa yalinga akoze eki alemeza ssente kakati omwana ono nga ayine bwamuzannya mu wiiki kankaka omwana oyo okumanya mutemu mukama nsaasire omwana oyo mutemu nti omwana oyo abadde aleeta bu recordings naye nga abba muzeeyi ssente nga kusaawa 4 amusaba 10 ero lya data kusaawa 7 data aba aweddeko namuga sindika emitwalo egi bano bawulya bawalutwetwe simanyi emitwe ya pusi mbu bali mu kuteesa era naye bakuteesaako ngeza ajja zisindikayo amanyi kiki kye bamuteesezzaako ng'oli amulimba kakati bagambye era bakusalira magezi kukujja buli ku program biki omwana oli kanka omwana oli baali bamplotinga kutta muzeeyi ekyo sikyogeramu kukikyusa kakutegeere bulungi igwe nga assistant nganzi ekintu kye baamuleeta okukola kyali intended okuba okukikola era waliwo abaali bakiteekamu ki ssente kubanga baamuleeta kutta future
nga nibwawulira nti muzeeyi alina kyagenda okukola akireetako vidiyo enkya muzeeyi kyabadde agenda okukola n'akivaako n'akoleza olutalo oluyitirivu n'abadde agenda kimukolera kankuzeeyo katono Mivule emabega omusajja ono asisinkana Mirundi nga Mirundi alina waali